yalonda mutabani we okulira amagye ga Uganda, n'alonda muganda we Salim Saleh nti yagaba obugagga mu Uganda, n'alonda mukoddomi waabwe Odrick Lwawo nti yakulira okutunda ebintu ebweru mu Uganda. Teyakomaawo, ne mukyala we mulwadde munago mumanyi nti mulwadde, n'amulonda n'amugamba nti darling kati gwokulira ebyenjigiriza mu Uganda. Alright. Awo nyewe tugenda kubanga tutandikira olunaku olwaleero oli ku Yogi Updates TV ko sinziro bango otuwuliriza bwe yakatuyungako nkutegeeza nti ekigambo subscribe wansi wekiri kikoneko obeerenga otweyungako nnyo. Leero engeri gyeri weekend era nga tuli muganda oli ya weekend abasinga mwagenze dda okukyakala naye ffe twewaayo okubaweereza okuva Monday paka Monday. Kakati nno wootabadde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ebigenda maaso mu ggwanga byandibanga byewuunyisa buli omu, naye ate abamu ngafuuse maziga eri bannayuganda naddala bannabyabufuzi. Kakati tulengera eyaliko MP Member of Parliament Wakira Municipality Honorable Ssemujju Nganda agenze maaso n'okondeminga ku nsonga eya Dr. Kizza Besigye, embeera gy'alimu, embeera gy'alabiddwako, kwegamba nga tewoomya nakabululu yadde n'akamu n'akeddagala. Jjukira nti nno Ssemujju Nganda amaze ebbanga ng'akulunguludde emyaka gye mu Parliament era ng'agenda mu maaso n'okuliisa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni akakanja. Kati avuddeyo n'ayogera ku nsonga zino ng'abagamba owaawo nnyinza okubeera nga nadduka ne kyemubamanya kyemubamumanya teri munnabyabufuzi kati ali seefu. Nabo kennyininyini abagenda mu maaso n'okutuntuza abantu n'okubajeeza nabo tebali seefu. Era abagambye y'ensonga lwaki ogenda kulaba nga abakulembeze abasinga abeegabidde ebifo ebisava mu gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate banoonya obutuuze mawanga ageebunaayira. Golowooza nsonga ki? Tebeeyagalira mu byabugagga bye balina wano mu ggwanga Uganda? Lwaki Honorable Ssemujju Nganda ayibanga ayogerawo ati? Nagambye gwagala otweyungako ekigambo subscribe wansi wekiri kikoneko obeerenga otweyungako. Jjukira si gwe mulundi gwe ogusoose okubanga ayogera ebigambo weebiti. Era tukimanyi bulungi nnyo vocalist mu nsonga z'ebyobufuzi. Era waabeerako n'ensonga gy'agenda maaso n'okulumbagana agyataakinga n'omutima gumu. Era tukimanyi ng'omusajja ateetya. Era omusajja asavinze Parliament akoze ogugwe ekisoboka kyonna kyonna abadde akikoze. Njogera ku Honorable Ssemujju Nganda eyabaddeko member Parliament ng'akiikirira mu Kira Municipality. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ku katambi k'atadde ng'agenda maaso n'okumulugumya, ng'agenda maaso n'okubeera ng'atangaza bannayuganda ku biki ebigenda maaso mu gavumenti y'eggwanga lyattu Uganda. Njagala obiwulirize n'obwegendereza kubanga bye tugenda osinzirirako okutambulira ku mulamwa gw'olwaleero. Naye ng'ensonga evudde ku ki? Dr. Kizza Besigye kukorapusingira mu kkooti. Jjukira nti nno Ssemujju Nganda agamba nti mu byonna byonna ebyabaddewo wakati mu mbeera ya Dr. Kizza Besigye ng'amaze okulapusinga, agamba ekibiina kya PFF kyali kyakolebwa ku musingi ogw'okuba nga gwetooloddwa abasawo ba dokita. Kitegeeza nti bangi abadde basobola okuyamba Dr. Kizza Besigye. Naye ssebo Muguma n'agaana n'agamba nti ba prisoners bajja kusobola okumukolako. Era ye Ssemujju Nganda agamba nti abantu baali tebalina experience emala kuhandolinga such a case. Nti era atunuulidde Dr. Kizza Besigye mu kaduukulu k'ekkooti mwe yabadde ateereddwa ng'athinkinga for only his life, nga kyasigalidde okulwanirira bwe bulamu bwe bwokka bwokka, naye ate ne babulemesa. Jjukira nti Dr. Kizza Besigye oyinza obutamanya lwaki bamuyita Dr. Kizza Besigye. Ono y'omu ku basajja abaalwana mu nsiko mu gavumenti yali mu lutalo lwayingizawo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Era ng'ono yali musajja wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ow'oku Kido. Ng'enjogera ennaku zino weeri. Nagambe bano baalinga Kinya na Mpindi ng'ono Dr. Kizza Besigye yajjanjaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu gwe yajjanjabanga kigambibwa nti y'omu ye yamumye obujjanjabi ng'amaze okulapusinga mu kkooti. Era bannabyabufuzi bagenda beemulugunya bagamba embeera ya Dr. Kizza Besigye kati ewaseninze.
nti buli kadde bagera mu maaso n'okuba nga basaba bbeero omulamuzi oba oliawo batwale Dr. Kizza Besigye mu ddwaliro bano baagaana. Era Honorable Ssemujju Nganda agenze maaso n'okukondemminga ku nsonga y'emu ey'okukwata eyaliko former Lord Mayor Erias Lukwago nti ng'embeera gy'alimu mbi nnyo mu kkomera gy'awangaalira, naye nga bo abalamuzi bagamba nti ekyokuwa Erias Lukwago beyiro ogenda maaso n'ofuna treatment bo tebamanyi nti oba mulwadde kubanga tebannafunako lipooti eva mu basawo oba malwaliro mu prison. Era ne beerabira nti lino si ddwaliro wabula lino prison, bayinza batya okutegeera embeera z'omulwadde z'alimu nga bo mulimu gwabwe gwa kucunya kulaba ng'osigala awo. Ng'okyampuliriza gwe mukwano gwange ali eyo, njagala tugende mu nsonga zino mpola mpola tubeere nga tuziva kasavu kanyama nga osobola okutegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala owulirize. Mwami Museveni yalonda mutabani we ekulira amagye ga Uganda, n'alonda muganda we Salim Saleh nti yagaba obugagga mu Uganda, n'alonda mukoddomi waabwe Odrick Lwawogo nti yakulira okutunda ebintu ebweru mu Uganda. Teyakomaawo ne mukyala we mulwadde munago mumanyi nti mulwadde, n'amulonda n'amugamba nti darling kati gwokulira ebyenjigiriza mu Uganda. Ekyo teweetaagisa ng'ebyo bimaze okubeerawo mu Uganda, teweetaagisa mukugu mu byafaayo okutegeeza nti kati twafuuka slaves mu nsi yaffe. Kyensonga lwaki batukolako ebintu ebyo bye batukolako. Natunuulidde ebifaananyi bya Dr. Kizza Besigye mu kooti nga agweri obulamu buggwawo. Ekyanzijjidde ku mutwe nti twafuuka dda basireevu, kubanga Besigye kyeyabadde asinga okwetaaga saawa eyo be bakugu okumutaasa obulamu bwe, ate nga bakugu we bali. Ffe ekibiina kyaffe kya PFF tuli bamukisa nti abamyuka ba pulezidenti babiri bonna bonna basawo batendeke, Dr. Mayikululume Bayiga, Dr. Nicholas Kamala. Naye mu kooti mwabaddemu ne mwannyina wa Besigye Dr. Olive Kobusinyi naye musawo. Bonna ne balaajana babakkirize basobole okutaasa Besigye, naye Baguma n'agaana. Ekyaddidde Besigye ne bamulekera abapurizoni abasirikale, ate nga ffena tumanyi obukugu bwabwe buli mu kukuba mundu na kuzeetika ku migongo. Era wabalabye nga bonna bonna balwana batumya ambulance gye baleese enkadde Kamala neeteeka mu Besigye ne bamuddusa ne bamutwala e Luzira, olwamaze ne bamutwala e Mulago. Besigye kyeyadde yeetaaga saawa eyo okutaasa bulamu bwe. Oyo Besigye oyo ye yajjanjaba Museveni nga Museveni yeetaaga obujjanjabi nga bali mu luweero balwana. Naye ye bwe yabwetaaze Museveni yamuwadde bakuuma mundu ne bamuwalabula omubiri gwe nga balinganga abawalabula kapa ey'okusuula ku nsiko. Kati ali bwenjogera naawe essaawa zino Besigye ali mu ICU e Mulago alwanira bulamu bwe. Kakati obulamu bw'abantu, okukaaba kwabwe n'okulaajana kwabwe fuuse nga kweyagala kwa Mwami Museveni ne famire ye. Muna mwalabye akatambi akalimu ebifaananyi ebya Sam Mugumya, oyo yali muyambi wa Besigye. Baamukuba takyasobola na kuyimirira, akwata bugaali, omubiri gwaggwawo dda temukyali maanyi lwakuba Katonda akyagukumiddemu omwoyo. Namulabye bambi nga neena alwana okutambuza omubiri gwe. Ebifaananyi muna mwali birabye. Muganda wange Erias Lukwago bagenda okumuwamba okuva ew'ewaka nga mulwadde nga bakimanyi ali mu kujjanjabibwa. Kati awezezza ennaku 45 ng'ali mu kkomera alaajana nti banaye munzikirize bagende banzijanjabe obulamu buggwawo. Omulamuzi Matuufu yamugambye nti e Luzira tebannaba kutuwa bbaluwa eraga nti oli mulwadde, nga gy'oli nti Luzira lyafuuka ddwaliro, lulimu amanyi nti eryo kkomera. Lukwago abadde Mulago nga gavumenti yemututteyo abaamusiba
naye ate omulamuzi yagambye Matovu nti njagala abeeruzira abakuuma mundu bwe baba bandeetera ebbaluwa eraga nti oli mulwadde ddayo mu ddwaliro oba ofiireyo kasita Muhoozi Kainerugaba yagamba nti ayagala kutta Besigye ne Lukwago. Muwanga Kivumbi oyo muganda wange twasinkana Makerere nga ffenna tuli baana bato tusoma mu 1995 tusoma tufuna obukugu tusobole okuyimirizaawo n'okuyimirizaawo eggwanga lyaffe. Ennaku 19 ali eyo bamukubye emiggo yabadde alaga omutwe ogujjudde ebiwundu n'agamba nti abasajja bankuba omusaayi ne guyiika ate ne batandika okunzijanjaba. Kakati awo Uganda weetuuse. Kakati oba oli awo ng'okyalina obulumi obwo oli naakukubira essimu n'agamba nti owayise mujju eno abantu bali mukuga nti otunda amaka ago wadduse ne kibeera ng'amaka nti kyekikulu mu bulamu bw'okusinga obulamu bw'abanno bonna abali mu makomera ne Lukwago amaka agayina gali waka. Okiwe kiba kirina omuntu gwe kisanyusa amakasi gatunda weegali naye si kyekikulu kuba era sigasula mu ssaawa zino. Ate okudduka tekugenda kubeera kwaffe ffekka. Muganda wange Kyagulanyi amaka ge yagalekawo naye yagazimba akaagala okugasulamu kati ali mu Amerika. Ate naabo abalina obuyinza n'amaanyi nabo kinoomu bagenda banoonya amaka ewalala. Gwe tikyakwewuunyisa nti muwala wa Saamu Kuteesa abagagga abalina obuyinza Shatsi Kuteesa nti ate naye yagenda mu Amerika anoonyeeyo obutuuze naye ng'ate mulamu we Muhoozi Kainerugaba yalina obuyinza yeerabanga na malayika yagaba obulamu n'okufa naye mulamu we yaddukira mu Amerika. Adoniya yeebale bakamulonda okubeera minisita w'ensonga ez'ebweru naye obutuuze alina bwa mu Amerika. Dr. Muganga alina bwa Canada. Vice Chairman w'NRM okuva Teso alina bwa Amerika. Si ffeffe kabagenda okukomawo okutandika okubeerako ebweru. Naabo bennyini abasazeewo okwonoona ensi ya Uganda nabo bajja kudduka tulyesanga nga mu nnyonyi nga buli omu agenze kunoonya butuuze walala. N'olwekyo njagala kubakubiriza bannayuganda obutassa mukono nga tulwanirira ensi yaffe. Nange mu ngeri yonna gye nsobola yonna gye n'abandi oba n'abankomyewo oba n'abeera ku muliraano kye nsobola okukola nja kikola okulaba nga Uganda etereera. Bino ebirala Katonda gyatusaasira mwebale nnyo okumu. Kakati Honorable Ssemujju Nganda agenze mu maaso n'okubeera nga azaamu mmwe essuubi abadde balowooza nti no yadduka buddusi. Abagambye nze okulekawo amaka gange amatiribona amaka ga Honorable Ssemujju Nganda abasinga kirabika temugamanyi naye nga gye buvuddeko gabadde auctions nga gatundibwa. Honorable Ssemujju Nganda abadde atunda amaka ge ng'agamba toba oli awo luli boolo alikomawo naye ewaka ku butaka. N'agamba naye sinza asoosa olw'ensonga nti tujjukire bulungi nnyo omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yalekawo amaka ge n'agenda mu buwaŋŋanguse si lwakuba nti yali tagaagala nnyo nti nedda. Tulabye abantu bangi nga balekawo amaka gaabwe wano si lwakuba nti bagaagala naye nga bagenze okwewunzikamu n'okuyiiya era nga basuubiza bannayuganda nti ajja kukomawo. Abagamba nti ajja kukomawo okuleeta kikyanaaba afumbidde bunaayira era nga bulijjo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tumulaba nga agenda mu maaso n'okuba nga akola atya nga azzaamu essuubi abawagira ekibiina kya National Unity Platform saako n'abakulembeze abagenda mu maaso n'okukwatibwa enkatikira ng'agamba nabo tebatudde kibagenda mu maaso n'okufumba kya nkizo nnyo. Kiyinza okutaakirizaako okuba oliawo okutuuka ku Uganda ensuubize eyo gye bazze boogerako ebbanga lyonna. Honorable Ssemujju Nganda ebbanga lyonna azza kulisaizinga ku nkola gavumenti gyekolamu emirimu gyayo okuva mu State House munda paka mu Parliament era ebbanga eryabadde member wa Parliament asensudde gavumenti state yonna n'agikunkumula munnansi n'asobola okumanya baani abasingira ddala okwonoona essente z'omubi bw'omusolo. Oyinza olowooza baministers baani yakirambulwa mu butuufu ng'olaba ssente zigenda ku State House nkuyanja nnyo n'okusinga bajeti y'eggwanga Uganda eyandikoleddwa. Kati ebintu ng'ebyo babitunuulira bagamba nti no tetugenda kukkiriza bulamu bwaffe kusaanawo olw'okuba nti nno eggwanga lyagabanyizibwa. First Family yagamba First Family yagabana eggwanga. Bannayuganda bali mu bubeezi olw'embeera egenda mu maaso. Amaka gaago gemuteereddewo yagateekako auction ng'agatunda amaka ge amatiribona. Omusajja ono watuukira okugaa nti nno agatunda kabanga kanoyo naakalaga nti nno takyalinnya kigere kye ku butaka tagenda kuddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga Uganda. Ddala kituufu gavumenti bwe bukulembeze bweyagala
okufuga ng'eggwanga teriri mu bantu. Nze ekyo ŋŋamba nedda. Wateekwa okubeerawo ensonga ekolebwa ne solution ekolebwa. Nga kalulu kaakaggwa 2026 tujjukira bulungi nnyo gavumenti ng'evaayo erangirira nga ye weeteetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu era tebalina kye bamwetaaza. Amawulire ago gaasaasaana era ne galeeta okwawukana mu cabinet minister ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Olwa Minister of Communication ng'agenda maaso n'ocommunicating ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo gye yali yeekukumye ajje mu ofiisi akole emirimu gye teri amunoonya. Kyokka mu maka ge babyogera naye nga bayiyeeyo bataliyani z'amagye nga n'emisanvu ku makubo bagitaddeyo bagenda mu maaso n'okuba nga bawenja Robert Kyagulanyi Ssentamu obuseenene. Kakati kyaddaaki yamala n'abafulukako n'adduka e Bunaayira. Kakati ekisinga okweraliikiriza gavumenti nti kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwaŋŋanguse agenda mu maaso n'okuseesaamu. Kyokka gwe bayinawo Dr. Kizza Besigye oba oliawo yalina kye yali afumba tetumanyi. Naye kati naye bamweraliikirira nnyo dhani okusinga okubeera ebweru w'eggwanga n'okubeera mu kkomera lyabwe. Bakimanyi nti singa bamuta ayinza okufuyitamu nga olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu we yakola. Ekyo ekintu nno bakitiira ddala nnyo. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuuliza nkyakutwala mu maaso g'omukwano gwange eyakatweyungako nkutegeeza nti ekigambo subscribe wansi weekiri kikooneko obeere nga otweyungako. Bwe tutunuulira embeera ya Dr. Kizza Besigye gye yabaddemu ng'aleeteddwa e Luzira mu butuufu ekuyungula ezziga gwe omukwano gwange mpuliriza. Omusajja yalwanirira okuleeta gavumenti eno mu buyinza okulaba ng'ayisibwa waati ng'ekyonzera okusinziira ku myaka za Dr. Kizza Besigye gy'alina bannange. Gavumenti ky'ogamba yali terina nkizi ekwata Dr. Kizza Besigye weewaawo yeegamba yazza emisango n'emuteeka ewaka n'emuteeka ku house arrest n'emusibira waka ddala muteeka mu budduukulu omusajja omukulu atalina maanyi emyaka gwe giwuubidde akawero. Bannayuganda ekyo nno bagenda mu maaso n'okubeera nga bakyebuuza. Naye twatunuulidde embeera ya Dr. Kizza Besigye nga yakusabira embeera nga yakusabira nno ddala olw'ensonga nti ono yeekungulungudde ebbanga ng'ali mabega wa mitayimbwa. Kyokka ate mu kuwozesebwa osanga singa yavaayo dda naye takkirizibwa kuwozesebwa na bannamateeka be wabula akkirizibwa kuweebwa ba prosecutor bamuwolereze. Abalina okuwolereza sayidi ya gavumenti nti ate babawolereza Dr. Kizza Besigye. Ekyo Dr. Kizza Besigye kyagaanidde ddala. Wuliriza nagambye dde oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuuliriza. Gwe nayandiyagadde otweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri kikooneko obeere nga otweyungako gwe omukwano gwange ali yampuliriza. Njagala nkuwe ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye gye yabaddemu oleme kubeera ng'owulira biwulire ng'engalabi y'ennyanzi. Wuliriza gwe omukwano gwange tunula. I will not stay in this hopeless spot. I will not. You can continue fighting like I'm saying. I will not continue with this criminal record. Stay whether you want to listen or not. I will not stay. I will not stay. I will not stay. If I stay, you will not forget the court. You will not forget the court. These criminals cannot come and take over our country. You will not conduct the court. I will not allow it. I will not allow injustice to continue. We shall not allow it. I will not allow it, Mr. Wadima. No way. No way. No way. We shall not allow this nonsense. It's not allowed. You have abused our country now. You have abused our country now. Stop it, you. Stop it. No. I will not allow you to continue abusing our country, abusing our constitution, abusing the laws. I will not allow you in your family. I will not allow you. If you don't want to sit, go out. No. The other people, photo them. Whoever doesn't want to sit, then go out. We will not allow this. We will not allow this. Don't tear my paper. Don't want to sit, photo them. Stop it.
You can take me out, but you won't keep me here. Where? I will not keep you where? No way! You can take the papers, they must take my mouth also. My mouth will continue talking. I will say you are raping our constitution. You are raping our courts. You are raping the law. We shall not allow this. It has to have a stop. It has to have an end. It has to have a stop. We shall not allow it. We shall not allow it, yes. I will make an alarm for the whole. We shall, everything must have a stop. We must stop it. You cannot continue writing the Constitution. No way. You will not write the Constitution. And we allow it. We fought to establish a Constitution. We went to war to fight for a Constitution. The Constitution that Mr. Museveni and his government are writing right now. In this court of Mr. Aguma, we shall not allow it. We shall not allow. We shall not allow. You are injuring me, you prisoners man. You are injuring me with your handcuffs. Mbakulisiza nnyo mu katambi newankubadde kabadde kawanvu ng'omukwano gwange ali yampuliriza bwe bimu ku nsonga Dr. Kizza Besigye ze yagenze maaso n'okubeera nga kwegamba representinga impunity egenda maaso mu ggwanga Uganda ng'alaga obutali bumativu ng'alaga watali justice mu ggwanga lyattu Uganda gw'omukwano gwange ali yampuliriza kakati ebimu ku bigambo ebayigula ettama era ne message zagenda maaso n'okukola nga basindikira Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba nga bagamba yali emabega wa bino byonna kubanga ajjukira emabega kaawo azaatwitinga ngira ng'agenda maaso n'okulabula ng'agamba nti mubeere bulindaala ekiddako si muntu era yavaayo n'atwitinga n'abagamba nti muyinza okubitwala ng'ebyokusaaga tutisi zange naye sisaaga mbeera ndi serious so era Ssemujju Nganda bagamba you should not take Chief of Defence's tweets for granted nti kubanga azikola nga ategeera era abeera soba bulungi nnyo newankubadde zijja mu ngeri ey'olusaago tujjukire bulungi nnyo Chief of Defence Force ku bintu byagenze maaso jjojjo gy'abalamu ng'agenda maaso n'okukola operation bufunzi ey'okubeera ng'akwata bali b'enguzi mu ggwanga Uganda yatandikira ku Nnaalongo Anita Amungu era oyo yaleka amwambudde ng'amulesse buwere nkutegeeza era n'asuubiza bannayuganda ogenda maaso n'okukwata abantu ab'engeri ekityo ab'ekikawo ekityo ab'omutindo bwegutyo gw'omukwano gwange ali yampuliriza era tugenda maaso n'okubeera nga tutunula enkalirizo nga twebuuza kuva ddi nga obuli bw'enguzi bukwasaganyizibwa ekitongole ekya Uganda People's Defence Force era kuva ddi nga Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ye musaale ogenda maaso n'okukwasa abali b'enguzi mu ggwanga ebyo byadde bibuuzo bya bannayuganda ebitabava ku mumwa wabula Muhoozi n'abagamba nti nno buli kiisi yenna ng'okimanyi nti no badde wenyigira mu buli bw'enguzi ke kaseera okajjuutuka naye nga bannayuganda beebuuza ntera kituufu webanga saga egenda mu maaso operation eno yakwata bali banguzi twagala Chief of Defence Force Kainerugaba atukwatire n'abo abenyigira mu kibba mabaati ofiisi ya Prime Minister eno nga tenyeenyezebwako kiki ekigirimu Chief of Defence Force yateebwa ku nninga okugenda mu maaso n'okuba nga afuukuza ofiisi ya Prime Minister luno lwafuuka lugero lw'okunyumizibwako kubanga twebuuza ensonga lwaki ebibuuzo bingi ebiri ku mumwa gy'Abannayuganda gwali yampuliriza kakati ng'oggyeko n'ebyo ebigenda mu maaso ku mimwa gy'abantu Honorable Ssemujju Nganda yayinza obutadda mu ggwanga lya Uganda biseera bino era yeegasse ku bakulembeze abawaŋŋanguse okugeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform eyalekulira amaka ge n'agalekawo n'ayolekera mu buwaŋŋanguse okugenda mu maaso n'okuyiiya wabula ye ebigambo byabagamba nti teyadduka lwa kutya si lwa butiitiizi era tali mu buwaŋŋanguse eyo yagendayo for a purpose
era ng'agamba waanaamaliriza emirimu gye gyali genda mu maaso n'okukola emitala w'amayanja saa yonna yonna mumusuubira okukomawo mumusuubira okudda. Jjukira gavumenti yali esinga omwetaaga era n'emukolera ne bbiiru namba emukugira obutaddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga lyattu Uganda. Yayisa etteeka lya sovereignty bill naye ng'etteeka eryo w'olisomamu libulwamu linnya lya Kyagulanyi lyokka. Era basinga sovereignty bill mwagisomako mwagiraba ng'etagetinze ba journalist, ba vocalist, ba political analytics, ba political vocalist, human rights activists, ebitongole ng'ebyo bya NGO ebireceiving public funds mu foreign funds naye nga kyebagenda mu maaso n'okukugira kyekiriwa nga tebaagala ebibiina by'obufuzi ku receiving foreign funds nga woolaba ekibiina kya National Platform babadde bagenda mu maaso n'okuba nga batakula emitwe nga beebuuza abantu bano ssente zonna eziseetinga infrastructures ezo zonna ez'ekibiina ssente bazijjawa. Era okubbirako obulungi abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform abazze bakwatibwa nga bawambibwa nga bagala obbajjamu information baagala balinkingibwe babalinkinge ku information eraga baani abasupportinga ekibiina kya National Platform, baani abafujirira ekibiina kino okutuuka ku ssalino okubeera nga kikola ki nga kiri developed nnyo weekiti. Kano kino kibakanga kabanga kabonero akabasoomooza kubanga bo ng'ekibiina kya NRM bukyanga myaka 4 bamala mu buyinza kuva mu 1986 tebazimbangayo wadde kitebe na kimu eky'ekibiina kya National Resistance Movement. Kati ekibiina kya NUP ekibanga kyakamalako emyaka just wagenda babulaba ng'ogibalira ku ngalo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kitegeeza ki? Nti singa bannayuganda bannaba beesigisizza obukulembeze obukwasa ekibiina kya National Platform enkulaakulana bagisuubire mu bwangu, ekyo nno kibuuzo nange simanyi niye gwe osobola okujja mu comment section n'otuteerayo endowooza yo. Wabula ebigambo byonna nga byogeddwa ate sinza bali azaamaanya kubawuliza ku side eya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba biki ye byagenda mu maaso n'okukasuka biki ebimuvaamu biki byagenda mu maaso n'okuwandulira abakulembeze bali ku ludda olw'opposition, biki byagenda mu maaso n'okuwandulira abo ye balowoozesa nti nno bayeekera ku side eya gavumenti ya kitaawe. Era nga ye Chief of Defence Force mulimu gwe oprotectinga ssemateeka w'eggwanga Uganda n'eggwanga Uganda ne sovereignty y'eggwanga Uganda ne integrity with dignity, okuuma ekitiibwa ky'eggwanga Uganda. Nagambye dde oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza gwe yakatweyungako nkutegeeza nti kirya wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Kamala mubawa n'oluvannyuma tweyongere. Never allow anyone again to undermine in whatever shape or form. We cannot and shall not tolerate of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. We shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. These elements have to become responsible actors to ensure peace and security. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Yes, alright. Ebigambo mubiwuliddeko Chief of Defence Force ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki nga yeetema amaganzi nga gatagenda kukkiriza muntu yenna kuva eri kutyoboola kitiibwa ky'eggwanga Uganda, era tagenda kukkiriza abo abalina foreign interest kujja kutabangula ddembe ly'eggwanga Uganda. Ndi yali agenda maaso n'okubeera nga abagamba gwe mukwano gwange, naye message yali agisindikira abo bannabyabufuzi abali ku ludda olw'opposition, naddala omukulembeze w'ekibiina kya National Platform obanga wekkaanyiza gwe yali agenda maaso n'okuba nga atagetinga. Olw'obudde munzikirize enkome wano, mbagaliza weekend ennungi,
mweraba.